tusokoje katono. Twebaza Katonda Mukama akola ebirungi era Katonda talina kyatasobola kukola. Tendo mutabani waffe twamusanga kuno ku Komamboga n'atwegattako tubulira enjiri era wiiki ayitawo n'atuyambako kirebe twagala okwebaza Tendo atujja we tubadde n'atufula kyayagala tubeere. Mukama alina enteekateeka y'obulamu bwo era enteekateeka ejja kutuukirira era ejja kuwa essanyu, ejja kuwa ebbeetu, ejja kuwa emirembe ate kuwa obujulizi obw'amaanyi. Twimuke tusabire omutabani waffe ono nga tugenda okuwulira enjiri. Mukama tukwebaza olw'omuddu wo Tendo, tukwebaza Mukama ekyo ky'omufudde okubeera wamulokola n'omufuula omuddu wa Katonda era Mukama n'omuyita akuweereze. Mukama tukwebaza abavubuka bambula kalevu bwe bati bongere Mukama okubeera mu kkanisa, bajje bawere mu kkanisa muno babeere enkuyanja y'abaana ababuwala n'ab'obuwala n'ab'obulenzi era Mukama mu bo muveemu abakazi n'abasajja banjasa biggu mu nsonga y'ebyomwoyo, ebyenfuna, ebyamaka, ebyokukulaakulanya eggwanga Uganda. Mukama tumusaako emikono nga tulangirira wakabaka tubeereyo obulamu bwe era Mukama kyomu kya Mukama okubeera kibe nga kireka okuba nga kivaayo Yesu. Era Mukama tusaba okulyewo enzigi wadde ng'ezimu ziba za byuma naye Mukama tusaba ozimenyeemenye oziggulewo mu linnya lya Yesu Kristo omuddu wo ayingire. Era Mukama tujja mu kigambo kyo amakyago olwaleero tusaba Mukama Mwoyo Mutukuvu ayongere Mukama otuluŋŋamya. Mukama ekigambo kyo gwe yakituwa si kyaffe. Mukama tusaba okyogereremu era weegulumize ayi Mukama n'abagenda Mukama okiwulira amatu gaabwe n'emitima gyabwe endowooza zaabwe zonna Mukama tuziteeka mu mikono gyo. Ekigambo kyo Mukama kiveeyo bulungi ddala era Mukama kikisa obulamu bwaffe tubeere ekyo kyoyagala tubeere. Mwoyo Mutukuvu tukoola Taata jangu otuluŋŋamye linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Ebimu ku bintu bye tulina okukola ng'ekkanisa okukuza abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi ne bamanya Katonda, si kumumanya bamanya naye n'okumwagala nga bo bennyini ate n'ekyokubiri bamuweereze. Mukama yeebazibwe, Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Yesu yeebazibwe nnyo 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 ddala. Njagala obuuze oyo akulinaanya ow'Oluganda, njagala kulaba ku Bayibuli yo. Sumba agala kulaba ku Bayibuli gye weetisse olwaleero. Twagala baluganda batula butuuzi nga tebalina Bayibuli. Oluganda mubuuze akulinaanya ow'Oluganda, njagala kulaba ku Bayibuli yo. Eddamu omubuuze Oluganda Bayibuli eri luddawa. Mugamba teweebuzaabuza ow'Oluganda, mbuuza Bayibuli. Twagala tubeere ekkanisa nga tulina Bayibuli zaffe nga zitubeera kumpimpi. Mukama yeebazibwe. Era ekya Bayibuli eyo wagiremerako naye Bayibuli eyo tenaba kulokoka yonna, ebitundu mu bye birokole endala birala tebiri. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda nti Mukama atukuŋŋaanyiza nate twongera okubaaniriza mu kkanisa muno olunaku olwaleero era twebaza Mukama atukuumye tumalako wiiki ewedde nga tukyali balamu. Twebaza Mukama nti Mukama atubeereddewo mu ngeri nnyingi ez'enjawulo ennyo ddala ddala. Wiiki nga bbiri zibadde za kaanaayisaani, ebyokukolebwa bingi era wiikendi waliwo emu twali tugenza okubeera mu kuŋŋaana lw'abataata n'abatabani ebeera camp mu Luzungu gye nnali
era twebaza Mukama nti byonna byagenda bulungi ate n'ekkanisa nayo nebeeranga eri bulungi. Nakomawo wiiki eyaddako ne ngenda e Rukungiri. Waliyo olukuŋŋaana olw'okusaba olw'eggwanga Uganda, era nebaza Mukama nti e Rukungiri nawo wagenda bulungi. Olukuŋŋaana olwo lutabaganyizibwa abooluganda abayitibwa abeegayirizi b'eggwanga Uganda, era nga abooluganda abo oba obuweereza obwo bwetuwaako embalirira ng'ekkanisa. Era juzi bampita mbeere nga ntula ku lukiiko olukulu lwa boodi olw'obuweereza obwo, era Mukama tumwebaza nti Mukama yatukozesa n'atuwa obuwanguzi. N'ekyansanyusa olukuŋŋaana olwo omutwe omukulu gwali okusima enzizi okwezza obujja oba okwagala Mukama obuto nga bwe kyali. Bw'oba omanyi ebyawandiikibwa oba ebyafaayo, Uganda yafuna okuzzibwa obujja oba revival mu myaka gwa 1930. Batugamba nti ebyawandiikibwa ebyafaayo bigamba waliwo abasajja baali babiri, omu yali muddugavu, mulala yali musajja muzungu, nga basabira Namirembe egyo emyaka 1930. Babeera Namirembe ne bakwatibwako nnyo embeera ekkanisa gye yalimu, nga abooluganda mu kkanisa tebali ku bya Katonda, bajja ku Sande ne baddayo ne bakola ebyabwe. Kati ne batandika okusaba Mukama kyusa embeera zino zibeere nti abantu baddamu okwagala Mukama, okusaba, okusiiba, obutuukirivu, okwagala n'ebiringa ebyo. Kati bwe baali basaba, Mukama n'abawa Omwoyo Mutukuvu n'abakako, ne babatizibwa mu nnimi, ne batandika okukola ebyamagero. Naye eky'omukisa omubi nti abakulembeze b'ekkanisa mu biseera bye Namirembe Cathedral ne babagoba mu kkanisa nga babagamba mmwe kati mubuze muvudde ku mulamwa, ne babagoba mu kkanisa. Bwe babagoba mu kkanisa, abasajja bana babiri ne basalawo bagende e Rwanda, ekifo bakita Gihihi. Gamba kunanye ekifo bakita Gihihi. Mujja kweruma ennimi. Kakati batuuka e Gihihi, Mukama n'abakozesa, abantu ne balokoka, abantu ne bakyusibwa, olwo okuziba obujja kutandise e Rwanda, naye nga kwava eno mu Uganda, mu Buganda. Kakati bwe bamala okukola emirimu egyo, gwalinga mwaka mulamba, ne basalawo bakomewo e Uganda, naye ne batuuka okudda e Namirembe kwabali babakijjanya, ne basalawo bagende kyenjogeddeko eky'e Rukungiri we baateeka amakanda. Era egyo emyaka egyo 1930-40 n'obeerawo okuzzibwa obujja mu by'omwoyo mu kitundu ekyo. Y'ensonga lwaki Abanyankole, Abakiga, Batooro, Banyoro balina amannya ag'Obwakatonda oyinayita bya Mukama, bya Mugisha n'agalinga ago, manya kyamalala, Peace, Mirembe, Joy, byava ku kuŋŋaana olwo olw'okuzzibwa obujja. Kakati Mukama aluŋŋamya bakama baffe ng'abagamba tuddeyo eri awaali okuzzibwa obujja, tusime enzizi ezo Mukama ze yakozesa nti kati okuzzibwa kuno okujja kutandike mu Rukungiri naye tekubone mu Uganda yonna. Gamba nti amiina, gamba nti amiina, gamba nti amiina. Bwe tunazzibwa obujja Komambaga ejja kulokoka, ab'amakago bajja kulokoka, Jova bajja kulokoka, mu kika kyo bajja kulokoka, beenenye tubeere nno tuva mu bika ebitya Katonda. Era gwali omulamu omukulu mu lukuŋŋaana olwo, lwali lukulu nnyo nga lw'amaanyi, era abooluganda baali bangi mu kkanisa muno betwali nabo e Rukungiri mu biseera ebyo. Era ebyo bye byaliwo mu lukuŋŋaana olwo wiiki eri eyaggwa. Tubaza Mukama nti Mukama yatambuza bulungi, twavuga emmotoka yaffe netutambula ne Elder Sam n'abalala, tugenda tukomawo bulungi mu kitiibwa ekya Kristo Yesu. Amiina. Tubaza Mukama nti Sande yaggwa, twalina abaana n'abavubuka be baali wano. Bano kyali kirungi, tukubereko Yesu mu ngalo. Kyali kirungi. Bw'obanga wali muvubuka nga wali omu ku abo abaali wano, oleka omukono gwo tukulabeko. Abavubuka abaali wano nga muyimba, nga mukyacyanca. Temwaliwo?
abaana bagenze ku ssomero. Okay, tulina omuvubuka woni Mukama yeebazibwe. Twagala kibe nti ekkanisa yaffe tebeera nti no kanisa y'abavubuka bokka oba y'abakadde bokka oba baana bokka, twalifuna nga tubeera wamu ffenna, abakulu, abato, abakadde, abavubuka, kubanga ekkanisa bw'etyo bw'erina okubeera. Mukyalo wange yabatumidde, yasitudde, alina olugendo lwagenzeeko paka ku lunaku olwokutaano, tumusse mu ssaala era nekubira omulanga bw'oba enayo ekyeggulo, oluganda toneerabira kubanga omukyala taliyeeka. Omwana nsekeredde nammwe mulimba. Bandibadde musalira amagezi nogamba musumba ekyeggulo yitakeeka olwaleero paka lwakutaano. Ate nga nokulya chapati zino ez'okukuba kati simanyi mwe munankola. Era kyemunaba mukoze nekitamutakoze kijja okumugamba. Mukama waffe yeebazibwe. Omwezi guno ogwa Septemba oba omwezi ogw'omwenda twatandika okuyiga ku ssomo nga tulaba amakanisa 7 Bayibuli geyogerako mu kitabo eky'okubikkulirwa. Amakanisa gano 7 Yesu Kristo yagawa ebyawandiikibwa oba yagawabula era agamu n'agasiima ku ebyo bye gaali gakoze. Era amakanisa gano newankubadde nga obudde buyiseewo bungi, gwe nga ekkanisa olwaleero okyalina bingi ebyokuyiga okuva mu kkanisa zino 7. Era amakanisa gano 7 gaali gayitibwa, ekkanisa yasooka ya Ebefeso, ekkanisa eyaddako yeya Sumuna. Tubaza Mukama nti wiiki eri eyaggwa omukadde w'ekkanisa Samwiri yatuusa mu kkanisa y'aba Efeso. Era ekkanisa eyo yali nnungi, naye Mukama n'agirumiriza nti baava ku kwagala okwasooka. Ekkanisa Simuna tugenda okulaba olwaleero y'ekkanisa yali mu kuyita mu biseera bizibu nnyo okubonyaabonyezebwa, era ekkanisa eyo bingi tugenda okugiyigerako olwaleero. Ekkanisa yaddako yayitibwa Pagamum. Ekkanisa eyo yo yalina obuzibu nti baalina abayigirizwa ab'obulimba baali bangi nga batawaanya. Ekkanisa yaddako ya Tayira. Ekkanisa eno baali benzi, ng'abakazi abasajja mu kkanisa tebeefeera ebyo bakola, naye nga obwenzi bwali bukutte akati. Ekkanisa yaddako yali ya Sadisi. Ekkanisa eyo yali terina nga tekula, bubeera nga baana naye nga bantu bakulu mu Kristo Yesu, naye nga tebakula mu kusaba, tebakula mu kusiiba, bali awo bwe batyo. N'ekkanisa yaddako ya Philadelphia, ekkanisa eyo yo nga bo bali tebaggalawo nzigi zaabwe, oluggi lwali nga luggule, bakola kye baagala okukola, naye nga Mukama bagamba mmwe mudde eri Katonda, eri ekkubo n'amazima n'obulamu. Era ekkanisa yasembayo, ekkanisa eyo yalingaawo nga yo teyokya ate tenyogoga, ng'eri masekati awo bw'etyo. Era Bayibuli egamba nti no Mukama n'abagamba mu bbaluwa eyo gye bawandiikira, nze nja kubafujja mu kamwa kange, kubanga temwokya ate temunyogoga. Era tujja kukiraba nga tutuuseeyo kikyo tulina okuyiga mu kkanisa eyo eya Laodicea, ekkanisa ey'omusanvu. Olwaleero tugenda kulaba ekkanisa eno eya Sumuna, biki ebyalimu na biki tusobola okuyigamu nga ekkanisa ya GFM oba n'ekkanisa eya ennaku zino ez'oluvannyuma. Nja kusaba osabe akulinaanye mu bikkule ekitabo eky'okubikkulirwa, essuula ey'okubiri, ennyiriri ez'omunaana ne11. Tugenda okussa amakanda nga tuyiga olunaku olwaleero. Nja kusaba media mumpe ennyiriri ezo mu Luganda, sikuriini zaffe kitwanguyire, naye nga tubikule ne Bayibuli zaffe kiseera kye kimu. Bayibuli bwetu bwegamba ku kkanisa eno eya Sumuna oba Sumuna, mu Luganda bwe kibagiyita, naye nga mu Luzungu kyandibadde Simana. Mu Luganda kiyitibwa
Sumuna. Bayibuli egamba bweti. Egamba eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Sumuna wandiika nti, Yesu agamba Yokaana ali ku kizinga kino kya Patmos ekiseera ekyo, afunye okwolesebwa. Mukama amugamba wandiika ebbaluwa eno egende mu kkanisa eno eya Sumuna. Era bino Yesu byabagamba okwandika Yokaana. Jjukira nti nno Yesu amanya buli ekiba mu kkanisa. Ebifa mu kkanisa muno Yesu abimanyi byonna. Ebirungi n'obunafu n'ebibi abimanyi. Era buli kkanisa Yesu amanye ebigendamu. Kati kkanisa eno bino byalaba. Twala twekenenye tulabe byalaba biri mu kkanisa yaffe naffe twetereeze oba tebiriimu. Biki tusobola okuyigamu katubirabe nga bigenda okugenda. Eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Sumuna wandiika ati, bw'ati bw'ayogera ow'olubereberye era ow'enkomerero, eyali afudde oluvannyuma n'azuukira n'aba mulamu, nti mmanyi okubonaabona kwo n'obwavu bwo, naye nga oli mugagga, era n'okulimirira kw'abo abeeyita Abayudaaya so nga si Bayudaaya, wabula kuŋŋaaniro lya Setaani. Temutya n'akatono ebyo bye mugenda okubonaabona. Laba Setaani anaatera okusiba abamu ku mmwe mu makomera okubagezesa. Muligganyizibwa okumala ennaku 10 ddamba. Mubeere beesigwa okutuusa okufa, nange ndibawa engule ey'obulamu. Alina amatu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa ezo. Oyo awangula talifa mulundi gwakubiri. Oyo aliwangula talikola ki? Talifa mulundi gwakubiri. Kitegeeza tufe emirundi ebiri, si bwe kiri? Ogusooka kwe kufa mu mubiri gwe tulimu olwaleero. Bw'obanga walokoka oba tewalokoka, tufa omulundi ogwo ogusooka. Omulundi ogwokubiri okufa mu mwoyo, naye ogwo abakkiriza Kristo tetuliddamu kufa. Tulifa omulundi gumeka? Gumu. Guno ogw'omubiri. Naye ogw'omwoyo tetugenda kufa. Tugende mu maaso tulabe ebintu bino bitusomye, ennyirizo tusomye mu Bayibuli era ku kkanisa eno eya Sumuna. Kangezeeko okubatangaaza nti ekkanisa eno eya Sumuna olwaleero gamba we yali, oba kati olwaleero ekifo ekyo y'ensi eyitibwa Take. Ensi eno Take olwaleero weeyimiridde we waali ekkanisa eno gye bayita Sumuna, oba buli yese Sumuna. Era ekkanisa eno we yali etudde gemu amatwale ag'Abaluumi mu biseera ebyo. Abaluumi bali basajja b'amaanyi nnyo, baabanga bannaggwano nga bawanvu. Era abasajja bano baalyanga emmere nga buli nnyumba ebeeramu akasenge we basesemera, nga bw'alya emmere atula wansi ku lusowaani ku mukeeka, era nga tatuula nga ayimiridde, atula nga yeesigamye bw'ati, n'alya emmere ye, bw'alya nakkuta n'addamu n'asesema mu kasenge akalala n'akomawo n'alya. Kati balinga abasajja bawanvu nga banene olw'emmere, balinga emmere yalinga nnyingi. Era abasajja bano be baakomera Yesu Kristo ku musaalaba e Gologoosa, kubanga ebiseera Yesu Kristo yabibeerengawo, Abaluumi be balinga babafuga. Naye eggwanga lino Take n'olunaku olwaleero pulezidenti waabwe takkiririza mu byawandiikibwa. Era ennaku si nnyingi, ndoza myezi giringa oba 4 oba 5, omu ku babaka ba paalamenti mu Take yayimirira mu paalamenti n'agamba nti tugenda kukuba Isirayiri
manyi tebagala Ise kubanga Ise erimu obwakabaka bwa Katonda. Ne bagamba tugenda kugikuba tugifufuggaze tugimanemu amaanyi era evunname ku mavivi gaabwe batwegayirire. Bakyogera ekyewuunyisa bwe yali yakamala okukyogera nga bwe nyimirira no bwe nti mu maaso gammwe Mukama n'amukuba omusajja. Bino byaliwo jjozi myezi ng'ebiri esatu tugenda kuyita tujja kubisangako. Era Mukama we yamukuba teyavaawo. Bajjawo bujja mulambo ogenda kuziika. Eno ensi gye twogerako Take oba ebiseera ebya Roma ebyo yali nsi nzibu nnyo nga eyigganya abo abakkiririza mu Katonda. Era eno ekkanisa gye njogeddeko ekyasinga okugibeerako ekinene kwali kuyigganyizibwa. Lwaki? Baali baagala Katonda, baali beewaayo, baali baasalawo oba kiba kibe ffe tuli baana ba Katonda. Naye nga Abaluumi bano babanyigirizanga nnyo nabo nga tebabagalira ddala. Lwaki? Kubanga abantu abagalibwa Katonda ebiseera ebisinga obungi bayigganyizibwa. Era njala okuzzaamu amaanyi owooluganda osanga oyita mu mbeera efaanana bw'etyo nga oyigganyizibwa kubanga wakkiriza Kristo ng'omulokozi wo. Totya, si ggwe asoose, genda mu maaso. Katonda waffe omulungi yajja kukulwanirira ate akuviireyo. Tugambeko nti amiina. Mu Bayibuli tulaba nti ne Yesu mwennyini yayigganyizibwa Abayudaaya n'Abaluumi. Era enkomerero ya byonna Yesu n'akomerwa ku musaalaba. Fena tulaba ebifaananyi ebyo by'omusaalaba Yesu Kristo nga afiirira ggwe nange olw'ebibi byaffe. Era Yesu ku musaalaba amazima gali nti baamukomerera ng'ali bwereere bukunya ddala. Ebifaananyi ebisinga batulagako akabikkirira wano n'ebiri bwe bityo. Naye nga amazima yali teyalina akagoye konna. Abaluumi bali basajja baali bazibu nnyo. Era Yesu n'afa ku musaalaba mu mikono egy'Abaluumi. Mu kitabo ky'okubikkulirwa ebikola by'Abatume essula y'omusanvu tulaba omusajja omulala Stephen eyakubibwa amayinja ng'agaanye okuva ku Yesu Kristo. N'agamba oba munzita kale kwepaawo. Era omusaayi gwe ne guyiika kubanga Stephen yali ayagala Katonda. Kino kankyogere bwe nti okuva Stephen yakubibwa amayinja n'afa, gwe ne guyiika wansi, ekkanisa yadduka n'ekula. Kiki eŋŋamba? Nti kirabika mu kuyigganyizibwa kw'ekkanisa wabeerawo okukula. Kubanga enjiri tebeera ya piso ngali ebijanjaalo Abaganda bwe bagamba. Awo enjiri oba olina okusalawo oba oli wa Yesu oba toli. Naye we tuli kaakano tuli mu kkanisa nga okulukumu kuli eno n'okulala kuli eno bwe kuti. Tetumanya gy'oli walokoka oba tewalokoka. Bwe tugambako nga temunjogerako Mukama alaba mutima ngwe. Mu kuyigganyizibwa oba olina okusalawo oba oli wa Yesu oba toli. Era mu kuyigganyizibwa mulimu ebintu bingi bye tulaba. Ekkanisa zikula era n'ennyiriri ziba zisalibwamu mirundi ebiri: abakkiriza n'abatakkiriza, ab'obwakatonda n'abo abatali, abaagala Mukama n'abamukyawa. Wabeerawo layiningi eri kiriya. Era mu biseera ebifaanana bwe bityo amaanyi ga Katonda gabeera mangi. Lwaki? Mukama alwanirira abantu be. Newankubadde ng'oluusi akirekayo nga Stephen bwe gwali nattibwa, naye ekivaamu kiba kirungi. Okuyigganyizibwa, omusaayi oguyika wansi guleeta obulokozi. Mu Uganda twalaba abajulizi e Namugongo. Ekyabattisa baagaana okuva ku Mukama Kristo Yesu. Era ebiseera ebyo nga abakkiriza baali bagumu ddala era baali beewaddeyo okukkiriza Katonda waabwe omulungi. Neddemu
twekennenye mpolampola nti okubonyaabonyezebwa kw'ekkanisa mu biseera bino kwali kwatandika ddi. Mbagambye nti ebiseera by'Abalooma waliwo kabaka gwe bayita Nero. Omusajja ono yali mukambwe muzibu nnyo, era omusajja ono yali yakyawa ekkanisa. Mu kukyawa ekkanisa ne wabeerawo ekizibu ekyali mu kiseera eky'Abaruumi. Waaliwo omuliro gwakwata ne gubumbujja ne gwokya ebitundu bingi eby'ekibuga. Kabaka ono n'akikozesa nga agezaako okukwatirayo abooluganda nti be baakomye omuliro guno. Era okuva ku olwo ne wabeerawo okuyigganyizibwa okw'abakkiriza oba okw'ekkanisa. Naye nga tulaba ebintu bino ebivaamu obulungi Yesu by'aggyayo olwaleero. Kiki kye tuyiga nga ffe aba GFM? Kiki kye tuggyamu mu kkanisa eno eya Sumuna? Biki bye tukwatako gwe nange olunaku olwaleero? Era mu byo tuyigamu ki? Era ki Mukama ky'agamba ky'olina okuba nti otunuulira nga gwe yakkiriza Kristo? Kubanga n'abooluganda mu Sumuna nabo baali bakkiriza. Naye ki kye tusobola okuyigamu mu bino byonna? Kakati njala ojjukire nti mu biseera bino abasajja abaafuga nga Roma oba Rome baali baagala okusinzibwa nga bo. Kugamba baali bafuzi naye ng'ate baagala abantu babasinze. Ekyokulabirako kiringa nkabaka mu Buganda, era Mukama atuyambe nti nno Abaganda ekyo Mukama atusaasire kuba tusinza kabaka nga basinza Katonda. Ekitalina kubeera bwe kityo. Abantu bavunnama naye ng'okuvunamu okwo kwa muntu ate nga Mukama kiba kimunyiiza. Okuvunamu okwo kwa Mukama si kwa kabaka, era Mukama kyakituyambire ddala. Naye abasajja bano Abaruumi abakulembeze baabanga n'obujja okulaba abakkiriza nga basinza Katonda, nga kye banoonya bo be baba basinzibwa. Era ebimu ku ebyo bye byavaako okuyigganyizibwa okw'ekkanisa eya Sumuna. Era njala okubagamba nti okuyigganyizibwa okw'ekkanisa kwali nga kuzibu nnyo, ng'omuntu bamusiba kabanga katebetebe ne bakuwalula ku kifaananyi ekyo media kabanga bwe katyo, nga bakusaba ku kantu ako kano mulaba omusajja ono nga bakusiba emiguwa amagulu bwe gati nga bagasiba ne bagasiba ku katebetebe kano n'emikono bwe batyo. Era nga bano abasajja bano abasirikale babanga bakambwe nnyo. Kati nga bakubuuza onoosinza Nero oba onoosinza Yesu wo gw'ogamba. Kati nga bw'ogamba ojja kusinza Yesu nga bakulijja nga bakusaba bwe bati, era nga bakuwalula mu kibuga kyonna. Era ebifo bye tugamba nti nno abooluganda bano bo tewabakubanga ne babawalula mu kibuga, era bagenda okumaliriza nga amagumba gaabwe gonna gamenyesemenyese. Lwaki? Lwakwagala Yesu Kristo omulokozi waabwe. Ebintu bino bibaddewo emyaka n'emyaka, era n'olwaleero amawanga mangi gatulugunya abakkiriza. Ogenda mu nsi nga China, amawanga nga India, amawanga nga Iraq, amawanga g'Abasiraamu, amawanga nga Iran, amawanga gonna gatulugunya abooluganda olw'enjiri gye bakkiriza. Era abasinga ku bo bakubibwa ne basibibwa mu makomera, naye nga emisango gye babalanga lwa njiri lwa Kristo Yesu. Kyannaku nnyo nti ne mu nsi gye tulowooza nti no ye yandibadde engunjufu nabo batandise, ensi y'Abamerika. Mu Amerika olwaleero
toyinza kuyimirira n'ogamba ogenda kubuulira njiri wali mu luguudo oba ku street bakusiba. Mekyo bakulanga gwe enjiri yo eyawulawula abantu abalala. Gwe tofuddeyo ku balala, gwefuddeyo ku ggwe wekka. Olw'omusomo mu wiiki ewedde baamukwata era abulira njiri ku street ne bamuzza mu kkomera. Kiki ngamba abooluganda? Tukyalina akaseera ak'eddembe ng'ekkanisa mu Uganda. Naye senga embeera zino zibeerawo, tweteeketeeke. Tukole ki? Tukole ki? Muddemu n'amaanyi. Tweteeketeeke. Naye ekibuuzo kiri nti oyinza okuyimirira ku lwa Yesu okutuuka okufa? Oba kisinziira bw'otubanga kale mwenanga mwansazeewo kale tuyina okusalawo. Yesu yatufiirira ku musaalaba, naye naffe senga kiba kigwanidde ng'embeera bwetu bwe beesazeewo, tusalewo okufiirira Kristo Yesu, tufiirire ku mazima. Okawamiina ntono tezibeera nnyingi. Singa mbadde ngambye tugenda kupepeya, awamiina zandibadde nnyingi. Naye Mukama bannange atuyambe tubeere nga tusobola okuyimirira. Abamu ku mmwe muva mu maka nga oyigganyizibwa olw'enjiri, bakusongamu ennwe. Buli kimu ekibeera ekibi awaka gwaba kikoze wadde nga tewakikoze. Abamu ku ffe tuli mu bufumbo nga abaami baffe batukijjanya lwa Kristo Yesu. Abalala abakyala batukyawa kubanga tuli beegalirizi, tuli basabi. Mu masomero agamu abaana bayigganyizibwa olw'ekigambo kya Katonda. Naye abaana nga badde ku masomero tubazeemu amaanyi bayimirire olw'ekigambo kya Katonda, era bayimirire ku lw'enjiri ya Kristo Yesu. Yesu atukoowola mu kkanisa ya GFM n'ekkanisa okutwalira wamu nti tweweeyo tubeere ekkanisa ya Sumuna. Abakazi n'abasajja beewangayo ne bafiirira olw'enjiri y'ekigambo kya Katonda. Mukama ateekateeka olwaleero tubeere ekkanisa etuukiridde, ekkanisa ey'obwamazima, ekkanisa eteena kyekubiira mu bigambo eby'obwakatonda. Yesu kyava awandiika n'agamba bw'ati nti mmanyi okubonaabona kwo n'obwavu bwo. Jjukira awera ebintu bibiri, okubonaabona n'obwavu bwo. Kino kankinyonyole bwe nti ebiseera ebyo abantu ba Sumuna baayita mu biseera ebizibu ennyo nga bwe njogedde. Naye n'ekyokubiri, obwavu bwali bungi. Lwaki bwalinga bungi? Kubanga wabeeranga omulokole eyandikuwadde omulimu ng'agamba naawe oli mulokole, siyinza kukuwa mulimu gwange. Oba gw'obanja ng'agamba sijja kukuwa ssente, genda ompaabira luddawa. Kati abooluganda ne bayita mu bwavu obungi ne babonaabona kinene nnyo. Naye Yesu agamba manyi okubonaabona kwo, manyi n'obwavu bwo. Oyinza okuba ng'oli eyo nga embeera z'oyitamu zeezo, Mukama akugamba byonna by'oyitamu abimanyi, era n'ekyokukola nakyakimanyi. Era Yesu Kristo ye asobola. Teri mbeera eyinza kumulemesa oba okumulemerera okukyusa nga bw'alina okubeera, kubanga Yesu Kristo ye Mukama era ye Kabaka. Ye Katonda ono akyusa embeera ze tuyitamu wadde nga ziba nzibu nnyo, n'azitereeza n'atuwa obuwanguzi. Ekkanisa eno ya Sumuna nayo bw'etyo bwe yali. Bayibuli n'egamba naye nga oli mugagga
mu Kristo Yesu tubeera bagagga, gamba nti amiina. Wadde ng'oluusi tetuba n'ebyo abalala bonna bye balina, naye eky'obugagga kisinga obunene ye Kristo Yesu mitima gyaffe. Eby'obugagga bwe tulina olwaleero biggwaawo. Alina ensimbi olwaleero ziggwaawo. Amaka ge nakuliramu, nakulira amaka ga mirundi ebiri. Agasooka twali baavu lunkupe. Manyi baavu lunkupe nga n'omwavu akuyita mwavu. Obulamu bwali buzibu bannange. Negye nakulire. Era nze sijja kubakweka nti nayambala engatto ezasooka nga ni mu kibiina kya kutaano. Eyasooka. Buli bwavu bwali buwunya. Bazadde bange bali balamu naye saakula nabo. Embeera zaali nnyisi, sijja kubiddamu kakati olwaleero ebyo. Kakati maama wange n'asalawo ankyusizeko ku bulamu, n'anziza ewa muwala we. Kati muwala we oyo yali bamama baabwe baali ba Luganda, n'antwala eyo. Kakati ate gye nadda eri ate bo baali bagagga, ng'ate nabo obugagga bwabwe nabo buwunya buwunyi. Sente nga zibeera mu busawo bwa seminti. Omunyi kashi nga basobola bajja mujja bwe bati. Naye kiki ŋŋamba nti baali bagagga, naye olwaleero embeera yakyuka. Ebintu by'ensi eno birungi naye biggwaawo. Era obiyina enkya tobiyina. Naye eky'obugagga ekisinga obukulu ky'ekigambo kya Katonda kiri mu ggwe. Bayibuli egambye byonna biriggwaawo. Byonna bikola ki? Naye ekigambo kya Katonda tekiriggwaawo. Obulokozi bw'olina tobugenda kuggwaawo. Era ekyo tunyweze. Nyweza kye wakkiriza. Embeera ne bwebeera nzibu etya, nyweza obulokozi. Nyweza ekigambo kya Katonda. Nyweza obutuukirivu. Nyweza okwagala Mukama. Nyweza okubuulira enjiri. Ebyo tebigenda kuggwaawo. Yesu kyava abagamba bano nti nno nti naye nga oli mugagga era n'okulimirira kwabo abeeyita Abayudaaya so nga si Bayudaaya balimba. Yesu n'abagamba nti temutya n'akatono. Ebyo bye mugenda okubonaabona. Laba Setaani anaatera okusiba abamu ku mmwe mu makomera. Yesu agambye temutya. Oluganda totya. Oluganda tojugumira mu mbeera zo, mu kubonyaabonyezebwako, mu bizibu by'oyitamu. Yesu Kristo akyasobola okubikyusakyusa. Agambye abimanyi. Ekkanisa ya Sumuna baayimirira ne bagamba nedda. Yesu Kristo ye Katonda waffe. Yatufiirira ku musaalaba, naffe tuyimirire ku ye, ku lulwe. Ekyo Mukama ky'atya ekkanisa ey'oluvannyuma, naffe tulemere ku Kristo Yesu. Kubanga Yesu Kristo naffe yatufiirira. Mukama atuyambe bannange abooluganda. Mu mbeera zirimu n'okulenga ekkanisa yava ku mulamwa yawaba. Tunoonya bya bugagga n'amapoozi nakulaga bye tulinawo. Eyo si kkanisa. Ekkanisa Mukama gy'atugamba tubeere ekkanisa eya Sumuna. Ekkanisa eyimirira mu bizibu ebingi, mu kugeresebwa okungi, mu kubonyaabonyezebwa okungi. Eyo ekkanisa Mukama gy'ayagala olwaleero. Abooluganda bangi mwe njogeddeko babonyebonye era ne battibwa. Mawanga g'Abawarabu, mu China, mu mawanga mangi aga Afghanistan. Naye abooluganda bano bayimiridde ne bagamba tugenda kuva ku Yesu Kristo. Bw'obanga wava ku Yesu olw'embeerayo, awo otandise okuwubwa. Embeera z'oyitamu tezikujja ku mulamwa gwa Kristo Yesu. Oba kubonyaabonyezebwa, oba bizibu, oba mbeera z'oyitamu,
tezitujja ku Mukama. Actually tulina kudda buzza eri Katonda. Lwaki? Kubanga embeera zoyitamu ezo Kristo asobola bulungi okuzikyusa n'azizza gye zirina okubeera. Bayibuli etugamba mu Nnyonyo 10 nti mubeere abeesigwa paka ddi? Paka ddi? Paka kufa. Bannange eyo y'enjiri. Muve kwera eno enseeya ya mpolampola. Naye tuyimirire ku Kristo Yesu. Ab'okuffe Mukama anvuddemu, Mukama yanvaamu, takyalinga biki. Yesu yagamba yakukyawa, yagamba yakuvaamu. Ebigamba nga kebi. Tuyimirire paka kufa. Oba wakkiriza Kristo ng'omulokozi wo, endagaano y'obulokozi bwo ya paka kufa. Eringa endagaano y'obufumbo. Naye si yakufa. Si bweri bannange. Etambula paka kufa. Naffe obulokozi bwe tulimu bwa ndagaano. Era obulokozi obwo Mukama yatubuwanirire paka ennaku zaffe ez'oluvannyuma. Mukama atukoola tubeerenga ekkanisa eya Somona. Njagala okukoola oluganda tuswazibwa Kristo Yesu. Abamu ku ffe twalokoka naye nga tugamba mulokole Mukama yeebazibwe. Toyogeranga mu bantu bwe batyo nga abantu bwe bali. Ani yalabeko abaluganda bwe batyo? N'omubuuza oluganda Mukama yeebazibwe n'agamba agubu biba byogerere. Ani yakugambye? Tubyogera kaati nti nze nalokoka era ndi mwana wa Katonda era nze ngenda mu ggulu. Tetuyinza kuswazibwa Kristo Yesu kubanga Kristo Yesu ye mulokozi waffe. Bw'obanga wawasa omukyala oba omwami nga kwasa ensonyi eyo togendayo. Haleluya. Oleba abasajja bwe batyo, omusajja atuula wano mu maaso, omukyala n'atuula emabega. Omukazi n'atuula wali, omwami n'atuula eri. Wandibeerawo ensonga. Alabika akuswaza. Mukama atuyambe bannange. Ensonga zino zitukwate bulungi. Yesu kyeyava agamba Luka 9:26. Kyoyo alyenkwatibwa ensonyi n'ebigambo byange n'omwana wa Katonda alimukwatibwa ensonyi mu kitiibwa kye obwa Kitaffe ne bamalayika abatukuvu. Tukwatibwa nga nsonyi lwa Kristo Yesu. Abantu bakumanye nti walokoka. Kiringa omufumbo nga bwe ŋŋambye nga talina mpeta. Empeta gye baamuwa, omukyala gye yamuwa omwami gye yamuwa emukwasa ensonyi. Bajja kuddamu bakukwane ate ogwe. Empeta yeekutaasa nti wafumbirwa oba oli musajja mufumbo. Yandibadde ageza akagamba owaayi. Era mwesaasira. Of course eri abalala bo bavulu ne walaba empeta tagitya. Waliwo omukyala mukwano gwaffe agamba abonyeebonye. Empeta yeebeerako ne bababa bamuyitaayita. Naye bagamba nze nafumbirwa ne mukazi mufumbo. Naffe obulokozi waffe tugambe abatugamba twakkiriza Kristo ng'omulokozi waffe. Yesu yagamba Matayo 16:18 era mbagamba nti luno olwazi Peetero lwe lwazi era ndizimba ekkanisa and the gates of hell shall not prevail against it. N'emiryango gya Geyeena tegirigiwangula. Gwe ekkanisa eyo. Ye gwe ekkanisa eyo. Nze ekkanisa eyo Yesu gye yayogerako. Mukama atukoola tuyigire ku kkanisa eno ey'abooluganda abeewaayo okutuuka okufa. Totya mbeera gy'oyitamu oluganda. Mukama ali naawe. Totya abakuyigganya oba abakukijjanya. Kristo Yesu agamba alituwa engule ey'obulamu era engule ey'obuwanguzi. Yetugenda walamu. Yetugenda walungi. Yetugenda yeri omulokozi. Yetugenda yeri omulamwa. Bino eby'oku nsi birungi n'ebiggwaawo. Gwe ng'oli oluganda nga walokoka naye nga waserebera
obudde bwe bw'okudda eri Katonda. Bw'obanga walokoka ng'oli mu kkuba ppanya, tiyinza kugamba nti oba walokoka oba oli mu kitangaala oba oli mu kizikiza, eyo vaayo odde mu kitangaala, tuyimirire tugambe nti ffe twakkiriza Kristo era Kristo ali mu ffe ng'abakkiriza mu Kristo Yesu. Bannange tusalewo ng'ekkanisa eno eya Sumuna abooluganda nabo kye baakola. Ekkanisa eno eya Sumuna tugigiramu ebintu bingi nnyo ddala nga bwe njogedde. Obumalirivu baalina, okwewaayo, okusalirawo ddala, okunywerera ddala mu Kristo Yesu. Baali bamalirivu newankubadde ng'embeera zaabwe zaali nzibu nnyo. Tuli mu biseera eby'oluvannyuma abooluganda, era nga Mukama atukoowoola tudde gy'ali n'obumalirivu obusukkulumye. Okukemebwa kungi nnyo ddala. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma tugenda kweyongera nako. Lwaki? Sitaani akimanyi obudde bumuweddeko. Kati bwakukema n'ogwa mu kibi n'oteenenya gwe ng'akuwambye, ky'olina okukola bw'owangudde mu kibi, eri Kristo Yesu weenenye ogambe Mukama, bino byansobyeko, naye Mukama nkusaba onnyambe, mpitiriza omutima gwange. Kristo agambye nti abo abaliwangula alibawa engule y'obulamu era ey'obuwanguzi. Ekibuuzo kiri nti onoobeera omu ku abo abanaafuna obuwanguzi buno oba ogenda kulemererwa olw'embeera zo. Ate ekizibu bwe tuligenda mu ggulu tuligamba nti Mukama, embeera yange yali nzibu nnyo, Mukama ng'aggyeyo bano abasajja n'abakazi. Embeera z'abano zaali ntono ku zizo oba ezaabwe zaali zisingako obubi ennyo. Tujja kubona kyewewolerezaako wadde n'akatono. Mbeera ki ze tuyitamu ezo ezisuka ku basajja bano abaafiirira ku musaalaba e Gologoosa, oba bano abasajja abaafiira e Namugongo mu Uganda? Baabasiba, ate nabo ekifo ekyo bakita Namugongo kubanga babawalulanga ku migongo. Bwebanga walinga tugambe nga bakujja essingo nga bakwalula ku mugongo paka gye baabookera, era ekifo ekyo Namugongo erinnya mwe lyava. Baatuukanga awo nga tebakyalina migongo gyonna, mabwa, biwundu, Namugongo. Era nga bababuuza ono nga babawa obudde weerowoozeemu, wandibadde osinza Kabaka Mwanga n'omuwa ekitiibwa mu kifo kya Yesu. Babagamba nja kufa ne Yesu wange. Niba ne Mukama atuyambe. Singa tuba mu mbeera bwetyo mu ggwanga muno, bameka abanaayimirira? Bameka abanaagamba nti nze oba kiba kibe nja kufiira Kristo Yesu? Kamalirize bwe nti olugero lugamba nti abooluganda baali mu nsi y'Abachina. Eno ensi y'Abachina okwiganyizibwa kungi ddala. Kati abooluganda bano baakuŋŋaana wansi mu basement, babeera n'ebizimbe ebiwanvu ne babeerako ne wansi eyo emmotoka gye zipaakinga eyo, sitowa biki. Kati abooluganda bano bebbirira ne bakuŋŋaana okusinza. Baali bangi kubanga amakanisa tegakkirizibwa kubeera mu lujjudde oba mu bifo ebimanyiddwa, balina kwebbirira. Mumpulirize buli ngenda kumaliriza. Kati baba bali omwo balwanisa okusinza, bagenda okulaba nga enzigi zigguddwawo. Naye ng'abasajja bano baali basajja baali 7 nga balina emmundu, baali basirikale ba China, bali mu uniform, balina emmundu. Ne bagamba kale tubasanze musaba, mumanyi nti n'okusaba mu ggwanga lya China kimenya amateeka. Ne bagamba kituufu ssebo. Ne babagamba nti kale tugenda kubawa omukisa, bw'obanga wazze mu kkanisa nga gwe walise kumala bumazi budde, bakulimbye ne bakudyekadyeka, gamba tekyabadde kusalawooko, gwe fuluma tujja kusonyiwa. Naye ne bagamba bw'obanga wazze
nga wakkiririza na Kristo ng'omulokozi wo, olina kusigala wano tukuyisemu amasasi. Era bwe gutyo bwe gwali. Abooluganda bano bakiwejjere. Agamba why? Nabadde bino sibiriimu, bampise buyisi, bankubidde akasimu naye nga sirokokanga. Ne bakola ki? Ne bakola ki? Muddemu nammwe ne bakola ki? Ne bafuluma. Batugamba nti abantu abaafuluma ku bantu 110 abaali mu kafo ako mwasigalamu babale. Bamala okufuluma, abasirikale 7 abayingira ne bagulawo enzigi zonna. Kati njala otebereza akaseera akabana abooluganda abaali mu kkanisa bali bafulumye, mumusigaddemu, bano bagaddewo enzigi zonna. Olowooza ki ekiddako? Mumbuulire nammwe, njala kumaliriza. Wangi? Kufa. Bali bwe baafuluma, abasirikale ne bateeka emmundu wansi ne babagamba, naffe twakkiriza Kristo ng'omulokozi waffe mu magye, naye tebatukkiriza kusinza. Kati bwe twawulidde nti wano waliwo abakkiriza ne tujja, naye nga twala okukakasa bameka abakkiriza. Akali kitegeeza ffe abali wano ffe abakkiriza bennyini nnyini tugende mu maaso tusinze Katonda waffe. Senga bali mu lukuŋŋaana olwo wandibadde kubaliwa abaasigala mu kkanisa oba abaafuluma. Tufuname emitwe gyaffe tugalewo ne ku maaso gaffe dakiika emu. Ng'emitwe gikakkanye wansi, tuzibiriza ne ku maaso. Mbuuza w'oluganda, mazima ddala walokoka? Oba oliawo kijojijoji, empewo gyekuŋŋontwa gyetwala. Bw'oba ng'oli mu mbeera efaanana bw'etyo, walokoka naye okyalimu naganaga, njagala oyimusa omukono gwo ogambe nti Mukama nnyamba nnyweza obulokozi. Nti buli mbeera gye nnaayitamu mu bulamu bwange ndeke oggwa embeera yonna. Oluganda weesabire, Mukama mugambe nyweza nti embeera zempitamu zireke okuntwala, nennywerere mu ggwe ng'abooluganda basimula. Oluganda weesabire, weesabire, tulina dakiika myokka esigaddeyo. Genda mu maaso weesabire, Mukama akunyweze. Buli mbeera ogume oyimirire, onywere. Bino si bya lubalaato. Yesu yafiira ku musalaba e Gologoosa si kumala budde, bwali bulamu bwe n'omusaayi. Mukama akoowa. Genda maaso, genda maaso. Ayi Mukama tukwebaza olw'ekigambo kye kingi kitulidde olwaleero mu kkanisa eno ya Sumana. Abooluganda beewaayo paka kufa olw'ekigambo kya Katonda. Naffe Mukama olwaleero mu GFM, mu nnaku zino ez'oluvannyuma, naffe tuyambe Mukama tweweeyo. Oba kufa, kufa. Oba kusibibwa, kusibibwa. Oba kubonaabona, kubonaabona. Naye nga tumanyi nti eriyo engule ey'obuwanguzi. Mukama w'oluganda badde baserebedde mu kkanisa muno banyweze. Omuntu tubalaba no mu kkanisa
Mukama banyweze beweeyo nate. Mukama tukwebaza nyira kitaffe neri omwana neri omwoyo mutukuvu